Ebyomugenzi Ssegirinya bitabuse ku baana 9 be yaleka. DNA ekonfaminze nti alinako abaana 4 bokaboka n'omwana we omukulu gwe tubadde tumanyi oba muyite first born, naye kikonfamingiddwa nti si mwana we. Kankuzanyire katambi naye nga nkusaba subscribinga atanaba ku subscribinga nawe atanalayikinga video gena maaso bwotyo birenga ate ogirayikinga. Ndi wana abaana bankabirira bukabirizi abazzukulu bonna bali wano beyayuya bweyayuya tetulina na kye tulya. Parliament enyambe sobola okuba nga ndabirira abaana battu bano. Ezasobodde okudda DNA yatulaze abaana 4 nga beba omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya ab'omuntu mbweye ku baana 4 ku 9 abateekayo abagibwako ndaga butonde. So ku baana abo 4 saagadde kumenya wano baana b'abaana abo 4 naye ate era ebinane beyawandudde beyawandudde mubadde nga mubalaba era nabagamba nti it's just a matter of time. Obudde bujja kutuuka bwe teweebuuzangako ebikolwa by'abakyala abo ng'olaba si bya buntu oli n'atuuka okubeera nga maiti ekyali mu nju ye ng'anaalaajanira mmotoka ayagala ttaka akola bw'ati tugamba wapi. So kyatukoze bulungi nnyo nti abasawo abakugu basobodde bulungi nnyo okutuwa results era results ezo twazifunye. Wakati mu kuzifuna twagala okutambulira ku abafamily bajja kutambulira ku guidance za bannamateeka kubanga tukimanyi bulungi nti omugenzi teyaleka dame na dame na kintu kyonna kyekuusa ku property ye. Naye ekyenjawulo ekiriwo waliwo omukyala yalaga omwana omuwere naye yali wa muganda waffe omugenzi Ssegirinya Nalongo Joy ow'Ematugga kyannaku nnyo nti DNA yagenza okudda ng'emukasusa ebbali naye ate abakazi amagezi gembawa mu abakazi muli bazibu. Nalongo Joy omwana w'Eswasi abakazi muli bazibu nnyo. Abakazi bino byonna Katemba gwe mukola muba mukimanyi nti omusi kubanga tosobola kugamba nti omusajja yali mukomera emyaka 2 avudde mukomera alwadde onoga nti gyabadde mukomera amazzi baamuteeka mu buteesi kiyiso ne batiteeka mu Nalonga agire azaale. So n'olw'ensonga eyo buterevu nnyo embeera y'obwetyo bweri saidi zeeyo byannaku byampuna naye ng'ate mwana tu bituufu okusinziira ku mawulire ge tufuna agaveeyo go si malungi okubeera nga waleka abaana 9 naye nga 5 si babo ng'olinako abaana 4 bokka be babo kyokka nga n'omwana omukulu naye nga si wuwo. Ekyamazima byampuna byannaku embeera y'obwetyo bwekyayimiridde saidi zeeyo. Kitegeeza omusajja bwe yabeereranga mu struggle, omusajja bwe yabeereranga mu kuzoganya gavumenti ng'eri n'abakyala bakola gwa kuzaala bbali. Omusajja gye yabeereranga mu kuzoganya gavumenti mu kubeera nga yeezooba ne poliisi ng'eri abakyala bali mubeera nga bali mu mirimu egy'okubeera nga mwana tu ate bazaala bamuzaalira abaana ebbali. Bwetyo yo embeera bweri saidi zeeye. Ekyamazima kyo si mawulire balungi ku baana 9 okubeera nga omusajja ayinako abaana 4 nga n'omukulu kyakonfamingiddwa dda mwana omukulu wa first born we nga naye si mwana we. Ekyamazima kyo kirumamu. Embeera y'obwetyo bweri saidi zeeyo si mbeera nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Naye ebigambo biteekeddwa okubeera nga ate mwana tu bikyukamu mu ngeri emu oba endala. Bino abakyala bye bavaayo ne bagereesa nti abasajja ffe tusinga obwenzi byandibadde nga ate mwana tu bikyukamu. Ennaku zino ebintu byakyuse. DNA ezikolebwa era ne kizuulibwa nti abaana at least waba babeera abaana 10 ng'omusajja ayinako abaana nga 5 nga basigadde si babe. Ekyo kyokka kyongedde okubeera nga kyolesa nti eŋŋombe eyo yandikyuseemu
ne bagitunuuliza nnyo abakyala nti ennaku zino abakyala be bakyasinza obwenzi kuba kati buli DNA buli gw'owulira akola DNA ne bw'abanga abadde n'abaana basatu at least mubeeramu omu nga si wuwe. Ekyo kyo eŋŋombe eyo yandivuddewo nti abasajja ffe tusinga obwenzi kuba kati byakyusemu abakyala be basinga obwenzi kubanga teebereza abaana 9 ku baana 9 okubeera ng'omusajja yalinako abaana 4 nga be babe eyo eŋŋombo yandibadde esaana n'ekyukamu. Ku mulembe guno abakyala be bakyasingidde ddala obwenzi. DNA ezizenga zikolebwa ng'owulire DNA eyina abaana beewandula nga olaba omusajja nti abadde n'abaana 5 nga bagamba 2 oba omu ku abo abaana si ba musajja. Kati wulira bano baana 9 omusajja ayinako 4 5 si babe. Ekyo kyokka kyeyoleka lwatu nti abakyala ennaku zino be bakyasingidde ddala obwenzi. Era eŋŋombe eyo y'okubeera nti abasajja tuli benzi I think yandibadde ekyukamu ne bagitunuuliza abakyala kuba DNA eyongedde okubeera nga okubeera nti ebaanikira ddala bazaala abaana ebbali ne bajja ne babasiba abasajja ekitali kirungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Naye nga embeera yo bwetyo bweri sayidi zeeyo mbeera ya nnaku mbeera si nnungi okubeera nga ku baana 9 nga kwe kuli n'omwana omukulu gwe tubadde tusuubira owa Sseggirinya DNA okubyanika nti 5 bonna nga n'omukulu mwali si babe. Kitegeeza ku nsi yaleka abaana 4 bokka. Okumanya abakyala bo bazibu nga bw'okiwulira. Waliwo n'omukyala amanyikiddwa nga Nnaalongo Joe y'omu ku bakyala abaaleeta abaana. Yaleeta omwana omuwere nga Sseggirinya yakafa ng'agamba nti naye mwana wa Sseggirinya. Nga bw'owulidde bategeezezza nti naye DNA yamuwandudde. Mwana si wa Sseggirinya, yali yeenoonyeza bibye mukyalo oyo. Mwamulaba nnyo ya trendinga nnyo ebiseera ebyo ng'aleese omwana omuwere. Omwana tebaamugoba naye babagamba bagumiikirizeemu abaana bonna bagenda batwala ku DNA. Era omwana oyo butereevu DNA yakomekkereza ng'emuwandudde. Ekyo nno kyongera okubeera nga kiraga abakyala engeri gye balimu abazibu. Omusajja abadde mu ddwaliro yasooka kumala mu kkomera emyaka 2 n'amala emyaka 2 emirala ng'abatolinga n'obulwadde. Gwe n'ovaayo n'oleeta omwana omuwere nti mwana wa Sseggirinya. Ekyo nno kyolesezza kyongedde okwolesa abakyala nti si ba muzannyo ku mulembe guno. Ku mukutu Jika Media obadde nkusaba subscribinga atanaba naawe atanalayikinga video gena maaso bw'otyo obeere ng'ate ogirayikinga subscribinga ku ssaawa eno yennyini. Yitira mu comment section ompe endowooza yo. Naawe alina kyonna ky'oyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiyisa butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.